Mukama waffe yeebazibwe ndi wano nga ntandise ennaku esatu naye nzitandise bweti. Abantu ba Worship House n'emikwano gyaffe normally my birthdays tuzimala ne bamulekwa bannamwandu abaana b'okubbala abakadde abalema bannamwandu. Mu kyaki yaffe omwo mulimu abantu abalina emitima emirungi. Nateesa nti singa nali member wa parliament era kankayiseewo nandibadde mproposingira speaker of parliament Uganda oba kale Mr. President efuneyo olunaku lumu nga tulutuumye Good Samaritan Day nga buli muntu ayambayo omuntu, kuba okuva ku president paka ku asembayo wansi ffenna batuyambakoko kwegamba of course Ugandans help naye nali njagala tufuneyo a national day nga yo buli muntu bamugaa nti wakiri sindika omulema kagaali ku lusozi, wakiri omulema wawali eyewalula ekyalo kimusondere akagaali kwegamba wakiri omukadde wawali gwe tuyitako ngaenkuba ekola ki etonnya kale ekyalo kimukole ki kimuyambe. Wenakulire waffe Masaka wabangayo engoma baziyitanga gwanga mujje abantu bwe bakuŋŋaananga ne bagogola oluzzi ne balima ekkubo naye kakati siri member wa parliament. Kati nasalawo nkozese ka platform kano akatono olunaku lwe banzaala nkunge ba members ba Worship House n'emikwano gyaffe buli omu gyali nga gabugembe nkwagala nnyo. Leero tulutuuma Good Samaritan Day, omusamaliya omulungi. Yambayo omuntu ku kyalo eyo, yambayo omuntu. Kale wakiri gwe omwana ng'olina ebitabo ng'ekitabo kyoli kyaggwako nze ati nze abamu temubimanyi nti twabeerakawo nga n'ekitabo kyaggwako nga tolina kitabo kiki kipya. Gwe omwana alina ebingi waako omulalo ekimu okitegeera. Good Samaritan Day kakati olunaku lwaleero nga tetunagenda ku Serena ne ku Saturday ne Sunday wano mu Lujja. Neebaza ba members ba Worship House, neebaza protocol family. Mu Worship House mulimu department ekulirwa omukulu ono Mr. Mukisa Henry. Mr. Mukisa ono naye yakulira mu orphanage, yakulira mu orphanage ya Pastor Kayanja ekapeeka. Kati olwaliro oyo omu ku bantu abamaanyi wano mu church yaffe. Kakati mulimu department ono mukyala mita Anti Alison. Anti Alison ono sembera katono mulimu gwakoze emulago ennaku yafuna ne presidential gold medal from President Museveni for her support emulago hospital byakoze for how many years? 36 years emulago nga yamba emulago. Kakati bano bonna tusaba nabo ku kyaki. Kakati bwolaba bu t-shirts ezo bo mulimo gwabwe bebaaniriza abagenyi b'emutera okulaba mu worship night mu end of year prayers abava all over the world. Naye ate bebanyamba on my birthday okubenga sure nti tuyita baganda baffe bamama baffe abakadde bamulekwa bannamwandu abaana bageta abalema bajje wano tusabe nabo. Service ngitandika buli birthday yange I started with a thanksgiving nga neebaza Mukama naye mbeera naabo baganda bange mbeebaza nno nabo okujja bwe tumala ne tubasabira essaala kubanga emmere eggwawo. Service beggwa buli omu ajja kujja wano afuneyo kyakoze eki kyafunye. Oli ayinza okugamba naye lwaki mugabira mu kamera? Ekinkoza kino is to inspire others. Of course 24/7 tekiri nti leero kale tugaba. Bayibuli egamba guno omukono bwe gugaba guyite gukola ki tegumanya. Naye nasaba abantu nti yo birthday yange to inspire kubanga nabeeranga eyo mukyalo ng'onoonya n'akuwa ekikumi tomulaba, onoonya n'akugulira ekitabo obutabo. Nzijukira lumu natambula nga njagala bagiyita case mwe batereka ebitabo ey'ekyuma suitcase mwe batereka ebitabo. Bannange nanoonya suitcase nenoonya suitcase paka omuntu omuyanga tugende wa anko wali ayinza okuyamba n'akufunira gye batasala ey'ebbaati. Nentambula namala wiiki namba nga msula wa anko naye nga nsonda maanyi agamugamba nti ki nsabayo ki nsabayo suitcase. Ffe twali banaku nnyo ffe bantu bano ng'ekitabo kiggwako n'okitwalira taata n'agamba so leeta tulabe ekyaweddeko n'abikkula n'agamba ate wano
wano tonnawandiikawo n'agenda mu buli space gy'otawandikako n'akuyombesa okudivuda ekitabo kakati kyekinjagaza nkikole generally to inspire so many people out there buli muntu oyinza okuba tewaleese birabo ku church naye gy'oli yonna mu Uganda help someone on this my birthday. It's my prayer, it's my humble request to all Ugandans. Olunaku buli nga 8 let it be a good Samaritan day oyambeyo omuntu byebyo nno bannange kati ndi wano okwebaza protocol department from the worship house omulimu gwekoze kubajjukira olwa concert ennaku ziri 3 leero Friday Serena Hotel, Saturday Serena Hotel, Sunday wano olujja lwa church bwe tujjawo bino tuteekewo ate stage emitwalo 2.5 kaakati kitegeeza nti leero Good Samaritan Day twagibisse abamba namawulire abamu mwe tubadde namwe emyaka gyonna olw'endongo twakibisse era neewunyiza nnyo okulaba abantu nga bawaddeyo emmere yenkana bweti Mukama abampeera omukisa waliwo endala yo tugitereka kubanga tulina abamu nga bo tulina gibatwalira buki butwalizi tatambula ali mu kagaali yalemala tasobola kusituka kati eyo gye batwala one by one all over naye emmere eggwawo naye omukisa tegugwawo obeereyo ng'oli mulekwa oli namwandu owulira ensi egaanye oli mukadde oli mu kagaali owulira nga gwe ensi etakuliiko oba oli mwavu nnyo gati naye nze n'ekikumi kimbula nsaba Katonda akumpeera omukisa luli kyalumu nga gwomu kubatuleetera wano emmere Mukama abampeera omukisa mbaagala nnyo asabe n'omukulu ono agire ekigambo kimu 2 ng'akulembedde era mwebaza kuba amaaso gonna gabadde ku concert naye sebulengera kye bakoze mwebale nnyo mwebale ddala Mukama yeebazibwe nnyo kisooka naye ndi musanyufu nnyo olwa musumba waffe birthday eno tukitwala nga kikulu nnyo actually is beyond the birthday kubanga lwe lunaku abalema abasiraamu bannamwandu abatagendako mu kkanisa olunaku lwonna bwe bagenda mu kyaki baweebwa omukisa kyamaanyi nnyo era gye tugenda agenda kubasabira omukisa bangi batugamba basanyuka nnyo olunaku nga luno so n'emmere gye tulaba wano si mmere bumere nti omuntu agenda kugirya igwewo tugisabidde omukisa tukimanyi bulungi nti anaagiryako n'anaabeera omulwadde ajja kuwona n'anaabeera nga abadde mwavu n'aba alina ebizibu kubanga erimu omukisa tugisabidde bulungi omukisa era nga musumba waffe agisabidde omukisa ate ekintu kino tukikola buli nga 8 August kati abamu bakimanyi sikuba nti abamu twayise n'abayite bo bakimanyi balina obeerawo era singa tekyali ekyo twandibadde olunaku lwe twalusazaamu olwa concert naye ne twogera ne musumba ne tugamba eriyo abakeera obugesa 12 zennyini ez'okumakya ekyali 11 bantu badde batandise okutuuka wano kubanga balwesunga nnyo bwe batwala ne balya ku mmere ne tubasalira oluusi ente ne tubawa sukaali omugaati buli muntu agenda okuva wano ekintu kyatutte nga kintu kyamaanyi naye era nga musumba bwagambye tekikoma ku mmere bumere wabula emmere ey'omwoyo kubanga bawulira ekigambo bawano nga basanyufu ne bafuna ettendo okusinza so naye njagala okwebaza nnyo abatuwadde bye batuwadde mu mbeera efaanana bweti abakyaki bakukontributinze ebintu bingi kinsanyusiza nange okubaliidinga naye Mukama akola ebyamagero era Bayibuli egamba nti Katonda yafiidinga abantu 50 mu bitono amazima sente wawale tuwali naye tunaffe tulabidde awo ebintu byeyongedde ne bibeera bingi ate ne musumba n'asanyuka mubuzizaamu awo nga tujja n'agamba it's massive so twebaza Katonda and actually zolo bagamba tugabye amatooke naye Katonda mwesigwa kuluno lona musumba kakakasi netugabangako matooke gafaanana bwe gati manene nnyo malungi mangi Katonda alina bwakubisizaamu ekibadde ekitono nekifuuka kingi naye tubaagala nnyo Mukama wenyo omukisa nange I just want to emphasize musumba kyagambye baako g'oyamba egyoli era musumba bweyagambye nange nali mulekwa singa tewali yali yannyambako sandibadde bwe nti naye naawe baako g'oyamba nawe Mukama anakuwa omukisa. Thank you so much. Musumba, we love you so much. I love you all and God bless you so much. Thank you. That's Mr. Mukisa Henry. Nebaza Bettina Namukasa. Ye Bettina Namukasa. Ne muno sister eba muita Nasta. Bazze wano ne batwetera ebintu. Bo bakikola buli mwaka. Ate ne mu concert gye bali. Waliwo omuntu gwe nyala okwebaza bamuyita Mr. Njovu. Mr. Njovu, Richie, waliwo Richie Schools, Richie Towers, abo baguze table for day 2. Waliwo omwami gwe bayita Mirembe. Mirembe Ensambya. Mirembe ne Mirembe Beddings, omwami yani. Ensambya Furniture Workshop. Banneewunyisiza nnyo nagenzeyo ne bagula emmeeza era amawulire ge nnina nti olunaku olwokubiri Saturday setwagigudde 4 days ago oli nakubira essimu nange abula weepaaka mayera gakulembera ekigo ekirungi tubadde mu kusaba naye nebaza Mukama nti day 2 ebulako tickets ntono nnyo okujjula
tugituuse mu 3 quarters, tables and tickets. Katonda yeewuunyisa. Then Sunday tujja wano, sobola obeereeyo ng'osobola okugula date wakyaliwo tickets za $10,000 n'emmeeza ya $3,000,000. Osobola okusasula leero paka ku Lwomukaaga ku mulyango, then ku Sunday osobola osasulira wano ku mulyango $2,000. Embaga eggwera wano endongo eggwera wano ku Sunday 2 Mwebale nnyo okunkwatirako bannamawulire, mwebale nnyo okutwagala. Bayibuli egamba omuntu kyasiga kyakungula. Kansuubire nti wabweru eyo waliyo omuntu agenda oyambayo omuntu today. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abatuwadde emmere, betumanyi ne betutamanyi, Katonda abaddizeewo. Mwebale nnyo, especially the Watch Power Church family and protocol family. Thank you. Katugende munda. Nsaba n'okutegeeza Pastor Bugingo yankubiddeko n'angamba nga tunyumya, n'angamba nkulangirako nnyo wano, mwebaza nnyo naye mweyanzeege n'abasumba bonna. Waliwo omusumba ali wali Lugala bandaze vidiyo ze nga atulangirako, Pastor Isaac Chiwewes, abasumba abadde batulangirako, Pastor Robert Kayanja Junior, mukwano gwange nnyo. Nebaza n'abasumba besuulidde radio zizonna, Top Radio, Impact Radio, Dr. Joseph Serradas Radio, you've been so kind. NRG Radio, you treated me so well. Bali eri boogera Luzungu lwokka, I love them so much. N'Oluzungu lwabwe nate siruwulira lungi nnyo. But I was surprised they gave me a cake for my birthday. Njala kwebaza Bukedde, njala kwebaza Spark TV ne NTV, njala kwebaza BBS Telefina, bankyaza ne bampisa bulungi nnyo bannampijja, njala kwebaza Sanyuka. Balire ddala kino nkikola nga nsaba buli ali eyo ng'osobola oyambayo omuntu muyambe. Mukama alikuddiza. Bayibuli gati omunaku bw'ayikoobola n'otayitaba, omunaku bw'akuyitanga n'otayitaba, naawe omunaku bw'akuyita n'oggala amatu, naawe Mukama olimuyita n'atayitaba olunaku lumu. If a needy person calls and you block your ears, even the Lord will not answer your prayers. Akantu ako kakulu nnyo, era mbasaba Bayibuli gati awo omwavu awola Katonda. Mwebale nnyo mwenna abatukwatiddeko, mbasuubiza nti ku mmere eno n'ebirabo bino bye mulaba luli twawayo mifaliso, naye sijja kwerabira ab'emifaliso. Twasaba abatunda emifaliso batuwe wakiri omufaliso gumu. Abatunda emifaliso nga batuwawadde omufaliso, abatunda emifaliso siribeerabira, ndowooza bayamba naye siffe. Mukama yeebazibwe nnyo. Kaakati emifaliso ne tugyesonyiwa kubanga ssente zaali ki? Twegayirira kampani z'emifaliso, tewakiri mutuweeyo akafaliso kamu. Abamu ne ŋŋenda ne ntuula nayo, maama ne bantunulirawo ne boogera Oluzungu ne ŋŋenda mundibaddira. Banaye abatunda emifaliso nkomawo, ne bwe mutuwangayo omufaliso gumu ne tuwaayo omunaku, bandiba bayamba just nga twatuka mu time etali nnungi, naye okuvuula akantu ako sirikeerabira. Waliyo ndoza kampani emu oba bbiri ze zaatwayo ku mufaliso, siribeerabira ab'emifaliso. Natuulawo nembeegayira wadde omufaliso ogwo, abalala baga tukusaliddeko. Beebale nnyo, nja kudda kubanga abatunda emifaliso mumanyi eno yonna waliyo abantu abasula ku ttaka. Nja kudda munsalireko nnyo, ngenda kudda mu ofiisi zammwe bwe kinaagaana, era nja kudda mawere ngambe abatunda emifaliso muyige okugabako ku mifaliso, mutuwengako ko tuyambe. Akantu ako omutima ne leero kwayiseewo omwaka nesirikeera wadde akafaliso aka babagamba boogera Oluzungu ne boogera oli noyitamu bannaye ab'emifaliso ebyo nno sabuni, engoye, ebitabo, Bibles, kyekirala. Thank you. Mbadde ngamba Pastor kino tinangamba naye lwaki Sande ate singa nakimanya mangu kyenandikoze, singa Sande nti twandigenze Lugogo naye oba wano tukireke ne mugaka tulabe, naye ne mugamba Musomba mbadde saamutegeereza ano nti bangi nnyo ab'enkola nabadde baategeka dda wano, ab'ensonzi endonga, abayimbi bonna tugenda kubeera no ku Sande mu luggya lwa church, n'ekiri tulikitegeka. Sande agadabuze nti ekirowoozo kye saakikuze. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama abampeera omukisa, Mukama abakuume.